Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze ku national ID ndozera nsoka national ID nende kanfuna passport kati byombi mbyagalako tofunangako ku kadi ku national ID sifunangako lwaki wali muto oba just bino ebyobugayaavu kati ate ebyatuuse nga njagala tambula nenini toyina wadde toapplyingangako just bino nga ebagamba ekintu notakiwabudde nkitegeera naye notuuka nga ate bannange anti kati njagala okugamba ennaku zino waliwo system upgrade jjukira abantu buli eyapplyinga for ID buli eyasaba ID mu 2024 zigwako mwaka guno obadde okimanyi badde ekyo sinnaba kukimanya nnyo ID zimala myaka 10 kati zigenda kugwako guno omwaka ebirada guno omwezi this year actually katugambe mwaka guno yadde zigenda zikola balina eziri expired naye nga wagenda beerawo waive eriwo yakurenewinga sim card ani national IDs kati system esaawa zino eri down kubanga tubagezaako okukola upgrade n'olwekyo mba nkulimbe mukigenda soboka okufuna ID mu bbanga ettono mpaka nga system emaze stabilizinga kati gwe bwoba olaba kiyinza bba mu bbanga ki tetuyinza kumanya mukwano kiyinza n'okutuuka mu gw'omwenda oba next month oba July teboogera tetumanyi so kati tetusobola bijjuza ne bibeerayo nga nninza tosobolerako ddala kuba byonna bujjuzibwa ku system bino si byampapula mbu weewandiike wati kitegeera ate era tofuna omuntu omulala n'akugamba nti leetayo ekkumu kijja soboka nabona abafuna bajja zikusaba bati ebijja kukola beera steady tebaba straight tebajja kubuulira kati then nyina brother wange abadde ayagala ye already alina ID yayagala passport kubanga oze ebyange biwanvu kubanga sisobola kufuna passport nga tolina ID waliwo beprocessing nga ne bafuna passport nga talina ID naye abeera alina nniini gwe toyina ebibyo biwanvu era oba olina olinda bambi ate tokemebwa n'omuntu nagamba kigenda bakyamu nakemebwa kasita nnaaba nkubuuliddeko kati tewali buzibu nkitegedde ensobi yange nze ataafaayo kati yagamba ki yayina ID ye naye ayagala passport naye passport tafunangako ne national ID ayina asayina national ID bazadde bamwe bali oba bazadde be omu yafa maama waali taata taliyo olowooza maama alina ID maama alina ID kati tujja kukozesa taata we yafiira ebya ID tebyaliwo tewali buzibu asaba nga manyi erinnya lya taata baali bamuyitaani yali awangaalirawa jjajja mwami eyazaala taata kati ID ya maama ebyo abiina byonna kati oyamba mukolako kati kiba agifuna mu bbanga ki waliwo ey'ennaku 4 kale tubale 5 yadde teziwera naye tubale 5 mitwalo 5 yes 500,000 newabeerawo eya 2 weeks 350 naye kamugambeko kamwe option naye weeks ezo ebbiri tubala okuva lwavuddeyo mu interview kubanga bwe tuba tutandika obalize weeks ebbiri si lwe tu applyinga lwakoze interview lwe tutandika obala mitwalo 35 wali nnaku kale 5 mitwalo kati kyengenda okukola ngenda muwa ennamba yo
Kubanga yadde alina ssente ze ndoza nga ayagala kuwa naye kansooke mugambe kuba yadde alowooza mbu express mbu eri mitwalo 4 nga bwalowooza ng'alowooza 35 ku 4 eri mbu 3 nga manyi eri erimu 3 eno 4 kyengenda okukola ngenda kuwa enamba yogere naye kuba okimanyi mulimu abamanyi mbu express baya weeks 2 mulimu ababirowooza bwe batyo balowooza ye express kati gwe nyinyonyola gy'omunyonyolamu yagyakitwala ate nze sigaba nnaku ze mmanyi nti sizituukirize kuba nze saagala nnyo pressure kale nakulimbalimba ani yabampadde waliwo omuwala gwe wafunyako we Dubai mukwano gwaffe nze namukolerako omanyi nkola ku bangi ate era benkozeeko be bandeetera abalala kyoba mbuuziza kuba nkimanyi seera nga kyoba mbuuziza bantu ayino kati ngenda kyekankwa enamba kati mune omuntu oluusi w'omugamba sente aye kamuwe eyiyo kubanga kati bw'aba asuubirira muziri ate ne mugamba ayinza olowooza mukuba njawulo ate nga kyemmanyi his ready with the money ezo ze mbadde nsuubira zaziinawo wiiki 2 simanyi ziyinza obutalinda naye waliwo ekyamangu yes era nze mbiriddemu awo naye ate sagaffe mbi tukifiirwe bambi that is nice ng'olabye gwe naye bwe baleese ndowooza wayize baabe kati kansooke ye akole ki ngenda muwa enamba yo he's going to call you ankubira era kyenkugambye kyenja okumugamba ebigambo bijaba bifaanagana naye nga kyensinga omumanya nti bw'oma omugambe ajja ssalawo mangu sente azireete kuba azirina nze sirina buzibu era ne wala tasazeewo mangu nze mbafuna nnyo olumu bamanyi okwetooloola ye ng'ayagala kumanya abalala bakyajinga batya awo ntajja kwetooloola kwawe twafunidde olyo turekomendinga ggwe ate nga ye atomedde naye nze nze abadde tannabigendamu because sirina nationality naye ye obadde wakire olina nniini sirina singa najjuza ebipapula kunyooma bintu ekintu nibakyogera omuntu n'akinyooma naye tofaayo omanyi kati kyenja okukola nja kutereka ennamba yo singa manya nti kati system estabilize nze nga nkukubuulirako buzibu naye waba nga kino kimpiseeko but manjambe ready omanyi anti omuseera gusanga yeetegese era bwe kukusanga ng'ofolinawe nga katonda ako kakubulesingira bakuyitaani wanje bakuyitaani nze Ruthi kale kyenkubuuliza njagala kutereka namba sisitemu egirira nga nkwalatingako nti kati kino waki tusooke tufune kanniini ako kadi noba otagifuniraako tetufuna nniini wano akatabo nga kayingirawo kale mukwano tewali buzibu kale onagimuoyo nze nyamunyonyola okusala kunaava eriye kuba ikizoke bambi kale mukwano thank you so much kale bambi good evening kati waliwo walina okubaawo ate brother agenda okukuba omanyi lwaki nze madde nabyonoonye dda already ngambye sirina nniini sirina national id ekitegeera kati madde nyina okuteekawo omulala tulina amasimu mu motoka bagambye ki naye nga buyala Hello. Jebale nyabo. Enamba eno ngifunye kuva eri sister wange tubaita Ruth. Onsaasire nno okukubira ekiro. Angambye nti yeggwali genuine ya passport. Ruth? Angaye gwali genuine.
ekyo sikyeyogerako naye nkola kikole era sijja kugamba mbuye oba nedda weebale kukola amazima g'omuntu ogalalira mu bikolwa bye ayino weebale kukola kiba kyakafu naye abantu bankozeeko emikolo oyinza oba olumu bagamba abaganda balina enjogera ebyabwe tuufu linawala kati osooka n'owetoloola ogenda okutuuka ku kituufu nga gy'oyise gwamanyi kati ebifaalo seewaana naye genkugamba gemazima balemeddwa aŋambye obimala naye kati express mbadde nina emitwalo 4 ng'era gye mmanyi olaba naye aŋambye engeri gy'obimala tetuleme kukyankalanya kati mbadde ganda njala nsookenga kuwosule nago then ku Monday nkusimbula 10 lino tutandike process ngenda beera bize mu nnaku zino eziddako kati interview ebirala ddi eyo interview ogenda gikola ku Monday ku nnyini niwe ziba ssaawa 2 niwe ziba mmeka mirimu gyange gyakutambula nnyo kati anti ku Monday jjukire I can't say enkya sana Monday oba ogenda okola interview nze kasitama losasula sente mu banka kati nawe 10 nja kujja nalyo ku Monday kati wandyagadde lwogenda lwokola interview lwetubatumiikinga ne kakati singa onfunira akadde ziganaana nengakwasa ndi wano mu tawuni goliwa maama sawa zino olw'Saturday muntu wakaninaye atunze embeera buyitirivu obeera wa weyogerere nsobola olinnyawo ka booda nendeeta ganaana nenkulabako kubanga gwe naziwa luli yali andye n'essimu teddangako naye yali wa passport namufuna bamunfunira bino simanya bya ku Facebook akola bulungi biki bwe namuteerako saddamu mulaba simu teyaddako olabayo kole bwebiki emukwano katulinde ddala Monday sente bwe nzikozesa omanyi nzifunyeewo anti ozifunyeewo naye kati ana tegagenda tegajja kumala kukola process esooka era 10 nsobola oddireeta enkya ku Monday anti jjukira olina okujja gyendi ng'ogenda kukola muliriza mukama wange olina okujja gyendi ng'ogenda kukola biometrics si bwekiri biometrics ogenda ozikola olwedde nga navuddeyo dda mu banka nkyekulinga appointment mukyala resite nange nsaba ompulira tolina noonyo njagala nkukwasa n'agange gano nga sigalidde naye nga nkulabye anti wulira nze sirina buzibu kundaba naye wuliriza ekigambo kyange kino nze ngenda ku schedule ngenda kukolera mukeere nsasule sente ku Monday mu banka zo tezisasulibwa mobile money kyatuka za banka kati nze okyokundaba n'obutandaba might not be a big deal kale lwakuba oyagala kakasa nti ate ng'osobola zinkwasa era nenkola ebyekisimu nenzirya nezikolera kyoyagala saba kasimaako kaba kasimaako ate kati anti nze si byenjagala kati kyeŋŋambira tompa mitwalo 4 wakiri osolobyemu osuseemu nteekemu nga mmeka kubanga nina okusasula bank charge bank charge kakitegeeza bwe ngattako ekyebiri kiggwa owulira amazima express nkwata emitwalo 4 ezekutte nensasula mu banka kati ekyamazima biba tebigatta ate kale nze kankole wendi okubyanguya kandeete emitwalo 42 ojja okozesa oku bank charges ne transport biggwe then ekyekumi nkikunjige ku Monday kati owulira ng'erabya ddala oyagala kujja kundaba oba ng'ogenda kozesa mobile money njagala kujja zikuleetera ndiwano mu tawuni kaboda nkabuukire naye ng'abasooka baatukola bubi bampisa bubi my sister kati bambi owulira naye tosobola kunneesiga kuba basooka njagala nnyo ate okwesiga ate n'omutima gwagala okwesiga naye owulira nga nedda naye onfunamu okutya ng'omuntu
naye sikujajinze tunsonyiwa mwannyinaze sikunenya nange naye nze okimanyi ndowooza kankuleke obujjoki nze ndambuzana n'abantu nali nkoleddeko omuntu okuva mu national id nesakakati ali Dubai akola simumanyi ku maaso bwafaanana nga Katonda muggulu ebya sisito ojja bikola jjajja alabira ku nze kuba naye yaŋŋambye wagwani omugenda mukolako transport oba tekakuluma kati weeyogerere saidi zaawa oŋambye obeera weeyogerere ntwalana sibeera weeyogerere mu tawuni mbeera Kirinnya kale nze kantuuke bweyogerere nkukubira ondagirire kale osulawa nze nsula Kawempe nange omala otambula oddeyo munaye noonya future kolaba oti baana akuba sirina security gye nsobola kukola nkwegayiridde nze sifuddeeyo mpe eddakiika zo 2 mu bulamu bwo tutereeze future yange kale kantuuke bweyogerere nze mukkubire mu buntu saagala laba gy'obeera nkukwasa ssente ng'omuntu nange toneesiga kati kyegenda okukola bwe ntuuke bweyogerere kankukubireko kale naye nga bwe tuteesezza bambi kuba nkunnyonnyodde nga bwe tofaayo mukwano nkolere niwe namalo scheduling appointment nkugambe essaawa bwezitumiiti nompeka balance nkwe appointment yennyabo mande nanti kuba kati emirimu gyange gyakutambula nnyo kati bwe lubeera lwa mande lubeere lwa mande mwannyinaze banange nze manye nnyo ndeetere n'abalala nkugambye era kyesinsobole sikikola kyenkola kyekyo andikambye oba olina 45 z'obompa naye erezo sizikolera gwasinga kasima katwenoonyeeko era nkugamba nedda kubanga mmanyi sizinzo kasooke nkusalekaawo kati weeyogerere tewali buzibu kale leero nno munnange oba okulimbako ku upgrade nze entrain nze confidence ogyongeddemu ewulira ng'ossa ekikko nawulidde kalakita y'abayaayi kati tuuke bweyogerere tuddemu tukube Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa nga tumaze emmotoka oba okisooka ekyo nga tetunnamukubira kati sooka ogende tufune tupaakinga wano anti gwagenda okwogera tukulinze osatu olinge terera waneeno Junior leeta hello nze nabadde nkubira nakugamba ojje enkya nalawo obudde osaasire ekyebiri mbadde nno soko kiiriba ate simu ngirabye ndi ku boda ndi wano ku Kyekirinnya ndabawo ka famasi Kyekirinnya oŋambye obeera Kirinnya olaba oli ku Kyekirinnya sikitegera oli mu junction oliwa olaba bweyogerere ekyo ekikubo ekigenda Ekirinnya kati buuza abo abantu around there ekijooka nti Kavule yewa Kavule mbuuze wano Wazugwe buuzawo nti wanenowe Kavule awo kijja kunyangwira kuba simanyi wundi kati Kavule abeera mu maaso oba we wano wendi anti siri sure nange
Kavula abeera bifo Kirinnya. Anti Kubanga it's not a long way from Kavule to wenina okusanga oba wenina okusanga. kati gwendagirira ekifo ekitegeereka oba akabaalo oba kiwonyeza okusanga. Nze simanyi bwe buwuliriza otulabo bw'oli Kavula ondabe ekiddako. Kale kansoke mbuuze. Nnengera Centenary Bank wano. ATM ya Centenary. Kati awo kanzije. Ku ATM Era waliwo ka distance naye wali. Naate nze nina kapiki nsobola okusembera okumpimpi. Kakati bw'oba osobola osembera okumpi jangu oba ogenda olaba Champions Bet eriko Champion Bet eri awo flat terinaggwa yaggwa infact yaggwa naye Champion Bet eri wansi. Kale kubanga ekyoba omanyi bw'oba akyali mu mbeera. Kubeera Centenary ye tugiyisizza. Ow'ekimuli kisembeze naye tugidde ebbali ffe emmotoka tugisse wano akabina akafeesinga eri nga talagiraba akubye. Yeye soko baki. Ati akuwulire ng'oli mu mmotoka ate wagambye booda. Aliwa. Buli wakubanga tetukwata sendabiramu sawundi ya bo lwaki gwe togenze bweru naye ka sawundi okakwekewa fuluma wuyo akuba fuluma ffe tugenda bagwako. Hello? Teri wala nnyo okuva nzituuseeko nga wendi. Nkulabye kanzije. Kati kansoke ngende waali. Banne oba Ngende waali. banne amadinisa tegambuka. Yono Lesta bimala. Kyekiriwo. Nesitete. Tugenda musanga awo. Ettaala eriwa naye nga baliwa obalengera. Tufudde yeeno naye ng'obalengera nga nyina baaluuni. Bali bonna Junior bagenda kukulaba. Tuve eno leka nsooke okola ki? Sooka ojja sooka obireke. Nsanza kino ekintu ogenda kireeta mangu wendi gy'oli bwe mbava mu maaso. Surprise. Happy birthday. Happy birthday. Leta keki yaffe. Bibyo surprise. Happy birthday to you. Ojitya mune surprise. Tina yatutumye. Happy birthday Nachimuli Reste. Bwe tutya omugole w'olunaku. Happy birthday. Thank you. But
olina omuntu munnange akwagala ennyo ng'owakolera ebirungi essimu yange nno yeerookiize ng'owakolera ebirungi 5 ayagala okukwebaza ku lunaku olwaleero lwakuba bannange twandibadde twatuuse edda naye tuyise mu bingi leero okutuukako tebibadde byangu nze mpitibwa Shifa Nakawombe. Nera Nakawombe olimanyi ekimuli kiri kino happy birthday Anti nze nkyataala nyambala yambala glasses munange you're loved by someone nampa ekimuli kino kiriko 1 million ebirabo bingi munange ngayagala olunaku luno lube special. Oh my God. Happy birthday. Thank you. Yeah. This is really surprise. Ebirabo bikyali bingi naye oba oyagala tumuvinge gwe wotwagala we can move to any place where you want. Oba wano olyokke nawo then tuveewo tweyongereyo emmotoka yaffe yiiri tusobola omuvinga wanje etuukayo ffe tutambule ngaawe emmotoka jja kuba mukyalimu ebirabo bingi naye keeke yo egudde mbinnya ow'emmotoka atusange tugende wali eri si wala tujira wano ati naawetamu abaawa yakawere. Oh my God. katulinde ono abadde mu mmotoka gye. Oh my God. Munnange obadde awo naye nga waliwo alowooza ku lunaku lwo. Okay. Tugenda wano waka. Oba ojje wano eno. Okay. Kamalize. Just not tuva wala. Tuyise mbingi. I'm okay, how are you? Munnange. Nenga tugambye munnaye tuyinza olwawo oyinza obba wagenze dda out celebratinga naye nga tulina okutuukako tebibadde byangu. Era simanyi ani gw'osuubira omumanyi ani gw'osuubira. Mukyala Rosemary Muyama. Yani? Rosemary Muyama. Rosemary Muyama. Ate kuba ye. Lwaki? Why do you think ye? Lieno. I think she's the one because I love her so much and she loves me too, and I don't expect anyone else. So you know I go yeah. Inshallah, Rosemary Muyama. I just have a phone number. Tugenda kuba essimu tulabe. So wemmotoka ayagala kwambuka ebirala tubitikkulira eyo tume bitukkulira mu kkubo kubanga wemmotoka tetukoona. Si wala bane kamenyese naako kama yamenyese It's here. Sarah. Tambule.
sorry. Bannange. Naye wali I felt insecure. Yeah, I know. I felt insecure. Kyova agambye tujje. Kantuuleko wano kubanga tukunnyonnyole tukube essimu tulabe ani eyatutumye. Mutegedde. According nsuubira I think I guessed right. I'm not sure. Nze ndi sure I think. Oli sure nti yeye? Ogambye ani Rosemary Muyama. Kale tugenda kulaba oba yatutumye. Oh my God. This is really a great surprise. This is your birthday cake. Excuse me. Sarah! Sarah! Ogenda tandika okupangira ebintu teekako light nga bw'obireeta nga bwe tumanya wano eyatutumye. Ateeka oba yeye. Happy birthday Nakimuli Reste. I'm the one. Kano. You are the one, eh? Yes. Hey, my dress code. My dress code. Your dress code. Kwegamba bye ebya surprise mwana. Hey, I know. You're never prepared. You stay inside. Hey, happy birthday. So ojja kunkwatako video. Tutuuleko wansi. Your handbag. My handbag. Wano waggulu waliwo your treasured. She's naked. Wow, wakubye ne dance. Raba dance. Raba dance. Nice meeting you too. Thank you. Wow. Surprising our friend. Okay, it's na bantumye. Kale kankobe essimu tulabe. Bambi singa bamwambaza natukubira dance. Tolaba dance gwali okuba. Ajja asobole okulya cake. That cake is too big. It's too big. Yeah, can't say better one. Oh my God. Handbag decide wali. Wow. Kyemanye yatutumye yatuuse. After you it should be me. Kyemanye yatutumye yatuuse naye kyawa n'okwekyawa kubanga we are meant to bring you lunch today. But naye munnange kati bwe nayogera ekiddako ojja batuwa ebirabo byonna nga bwe bivaayo bannange leero tuli wano kati wangi sweetheart. Oh, Mama. thanks for coming. Thank you. Wadde tuzzereeti bannange omanyi obudde bw'okwebaka ate mumaze namwe muzzeeyo omukolo bannange munange baba basobola okitegeera surprise egwa bugwi. Ebitono bitono by'osobola bw'oleetaana ebirabo by'abandi byonna. You have a nice handbag. Of course no, I can't. God who does such things. Oh my Leeta ebintu God. byonna mpola. Gwe tulina okwogera naye ku ssimu. Simanyi nakomaya kayaliize. Hello? Hello? Sibagambye kyagenda okukola? Okay. Nga toyina nkwe power bag. Omuliro gujja kolako. Oh my God. Naye maama ettaka. Nga bidra.
Yatutumye alinze n'alinda kuva saawa 7. All along that person tricked me to find out if I was going somewhere. Then I was like, yes, there was a program I had. I went. That person golowooza. Yes, that person. Katujjamu ebiri munda tulabe. Manange. Yeah. Hello? Oh, thank God. Yeah. How are you, Anange? I'm fine, how are you? I guessed right. You guessed right. Yes, the voice itself. Wagambe Roseanne. Rosemary Muyama. Rosemary Muyama. Okay. Simanyi oba yeye. Sure. Hello, ngolingiza musimateko ngambye yeye. No, of course I think he's away. Hello? Hello? Yes, this person yatutumye. Yadde ayagala leero oleme kulya kintu kirala kyonna olye lanki gye yatutisse. Naye gwe toba omanyi ebigwa tebiraze gyamu ebintu. Ebigwa tebiraze bino. Lanki emalize efuuse sappa. Kati tunulako awo ku ssimu tulabe. Hello! That's you! You can ask her. You can ask her. Agambye mbu you're one of those people bamanyi abasobola okukola such things cause engeri gy'omufaako engeri gy'omwagala ennyo yabali tayinza lowoozayo mulala. Wow, nga kinkoze bubi nandigambye nti you hope a husband to be. Come on, we forget. We forget. How are you? Happy birthday. Wanji? Hi. Happy birthday. Kwekudola. Kwekudola, Okimanyi nti nkyali ne mu buliri nziza mu buliri anti ondaba. Kiraazuukuka bwazuukuka bwozuukuka kyokka neewedda n'omuzaabuza nti no sisitimu eganye okumpeereza ssente. Naye munange ne sisimu yafudde, egundi yange yafudde. Nabadde njagala ogende ku lunch. This is UGX. Ate akumanyi nti akasente kakusanyusa. Kankola bubi. N'agamba. Banange happy birthday Esther. Webale kutuuka ku lunaku lwo. Akumanyi. Olaba bwe nkumanyi. What's this? What? Amanyi omuntu. Nenga bambi yadde ayagala leero lwonna like ofune treat nga tuzze bukyali ekinene nnyo yadde atwagala saa 7 nga tutuuse. Kati naye nsooka ate ŋŋamba kansooke eyo ku Rejjinja nga naye bwazuukuka yeebakemu okusinziira ku time difference. Okumaliriza twagenza okumaliriza nga ate munaayi tufunye ebizibu mu kkubo mechanical problems on the road. Naye ne tugamba oba tutya tulina okutuuka. Mukama n'atuyamba ne tukulimba bulungi. I thought I had got a client. Omanyi we banni. Bivuddeko nze nva namukubira nga maze okugamba nti omanyi mu bitwaleyo enkya neemukubira awo nga ndaba talina kyavaamu neemanya nti kiyize era gage twalayo enkya. Kubanga ngenza okulaba obudde nga tezinakoona ssaawa 6 ez'ekiro kuyingira mu belated birthday. It's very hard for me to relax. I know. Naye maama wese oli mugumu no inviting aba stranger ku zino essaawa nawe oli mugumu oli munakampala mwennyini. Naye the good thing era nange mbasangidde mu kkubo in an open space. I made sure nti ngera ku kkubo. Yes, not in Kafunda. Tebaza straight home. We met on the way wali ku Champion Bet. Wow. Banaye kakati omwenge gw'ebugolo byagala ngunywere wano. Bunywera awaka munnange anti obudde bwakwiseeko wabaddewo traffic nga tosobola tuuka bugolobi. Oh my God. Yeah, this is your cake. Eriko ekifaananyi. Thank you. Yeah, and this was supposed to be your lunch today. Bucket eno byonna biri omwo with this soda.
Thank you, thank you, thank you, thank you. Kati wuno yogerako naye omwebaze munange. Hello. Hello. Naye you've really surprised me. All along I've been waiting for mobile money. Kumbe it's beyond mobile money. You've been waiting for mobile money. Nayenga munange isimu egundi kadi yange. You told me. Manyi bino ebya internet bino. Nakwata kadi kwe nateeka bino byempereza sente nafuna kadi ndala. Engamba owaye singa ni case internet etabuka oba abantu banabakwabuzi. Nteekako sente entono nteekako buteesi kati zinateekako ndowooza zaaweddeko kaadi ne bagiggala ate nakukubidde ejjukira zaabadde wano saawa 6 gwa kiro nga there's nothing I can do nina okulinda bukeere banka biki naye nange oyogera naye mpulira mbimu. Thank you so much. I'm so much delighted. May the good Lord bless you beyond infinity. No, thank you so much. Kama njagala kunjagalire akuwe byonna byoyayaanira nti simanyi nti no mu nsi muno waliwo omuntu alinganga gwe oba badde simanyi nti waliwo n'abantu abatiukulivu nga gwe Mukama akwongere nnyo emikisa era nsaba we luba olumbe lusooke lutwale nze osembengayo. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Kubanga you have made me to love myself again. You have made me to be strong. You have made me like to be hardworking again because I lost myself. I often try to suicide nganzize Uganda. Okusinziira embeera gye nasangawo mu bintu byange nga sirina kye ndabako nayagala okwetta amazima ga Katonda era singa saalina Mukama nali ngenda kwetta naye neŋŋamba nti bino byakunsi ne kansolinga zeka neŋŋamba bino byakunsi byakuleka ofa n'obirekawo ne kansolinga naye nga there's time I locked myself in the hotel neŋŋamba why not what am I doing kasa abaana bakuze muka ate mbatutte bajja kwerabirira naye wampa second chance era n'oŋŋamba nti abantu gye bali mu nsi muno ab'amazima neŋŋamba nekisoboka kubanga tosobola kutwasinga weŋŋanda ani mulala gw'otusobola okutwasinga era rest I love you so much. You have no idea how much I love you. Tosobola kunkebera ku mutima n'otegeera nga bwe nkwagala kenkozeeko ke katono tutandika butandisi Katonda w'anaabatu wadde omuntu next time ngenda kuweereza helicopter. By the way. Sina motoka wabula akanyonyi obuukiranga mu bbanga ove na mu jjaamu saaga kulaba mu jjaamu. Okay, ka iPhone 14. Ka iPhone 14. Ako kajja tofaayo kajja. Wanti? Ako kali kujja tofaayo. Neyanziza banaye neyanza nange banene baza Katonda nti nakusisinkana kuba essanyu lingi n'ebigambo mpuyasina naye nebaza Katonda eyansobozesa okusisinkanyisa nange nali simanyi nti nsobola okusisinkana. Of course I've always had friends, they come and go. Naye engeri naye gye nakusangamu ate wali so miserable. It was hard for me to convince you nti nze ndi muntu mulungi nti ndi wanjawulo naye thank you so much for taking it on. Thank you for understanding me. Thank you for everything. Era nsaba Mukama atukuume bumu mpaka sitaani yenna aleme kwekiika makubo gaffe not even a single day. But I'm so much humbled. Siina bigamba. I'm so happy. I'm excited. I really don't know. Era nange mbadde mbiteresa ate nagambye neŋŋamba oba mpandiika olupapula naye kati right now nange bimbuse. Gwosinga mukwano gwosinga anti kifo oyo omukyala tasangika naye nga gye bali ku 10 e Uganda ndowooza abantu abatuukirivu baliyo nga 10. Twazaalibwa abaana bange ekyo si kitya nkyogera wadde mange waali wadde baganda bange we bali wiyadde
10 naye nembubamu wadde n'omuntu omu bwati wentrustinga yadde out of 10 kids and ffenna nga tuli balamu ffenna nga tuli bakulu n'ofuna stranger nsonyiwa okuyita stranger but now you're my little sister n'ofuna stranger n'omwesiga 100 plus you know rest ekyenkutyako oba maybe oli waliwo obuntu obutonotono bwokola naye nga tobutegera nze wenakugirayo enkofiira wenakuweereza ssente wano wakagule protein eyasembyeyo waziti yabadde judi ne April March namuweereza ssente n'agula protein n'agamba nti naye okimanyi nti zino ssente zonna zisobola n'okukola ne transfer byonna biki biki nemugamba okay n'akola era ne kusigalako emitwalo 8 omukyalo oyo yaziteeka ku akawunti n'azitereka nze nga sibiriiko waba wayitawo omwezi gumu nenfuna omupangisa nemugamba naye omanyi omupangisa wanaaba asasudde ssente tola ku ezo ssente z'oba okola ki z'oba okiliningira ennyumba ozipaintinga biki biki ezisigala z'oba obankinga naŋŋamba nedda essente ninawo ezasigala neŋŋamba ate ezaddi naŋŋamba kwe nakula protein akolako transfer biki n'esigazaako emitwalo 8 weegiri njijja kumala nakwewuunya nga wayiseewo n'emyezi 2 nga sikijjukira nga ye bimutuula ku mutima bambi ng'abisiima and just she doesn't take you for granted. Naye just nsabira Katonda nsabira eri Katonda kuba ekyamazima omutima omulungi tebagwogera bakola balaga mulage nsabira neme kubaako kyenji yonna gye nkola wabula nsigale nga ndi muntu mulungi gy'oli nsigale kale nga nina omutima omumativu kuba ekituufu sirina nti nina naye omutima gwaye mumativu nnyo nnyo nsiima ekyo ekitono kye mba nfunye naye bambi thank you. Wese nzonyiza omuntu nakwa n'olukumi n'olwanja munange nosigazaako olukumi nsigazaako 10,000 mukama ziba sizange 2,000 teziba zange luba lulwo kati bwompa nti resti kati zino zange tomorrow gospel tomorrow will be Sunday yakuba mu nnyo ya church. I'll find a day I'll go spoil myself wait for the videos man. Yes. Honestly, I can't believe it. Never be ekikulu kya byonna Mukama akuddizeewo. Mukama akikubalire bambi akuddizeewo because nze sirina nange kye nsobola kuwa. I'm speechless. Hello? Wangi? Network ebadde evuddeko. I like this. Nkweka ekikumi. Somebody's calling you. Nkweka ekikumi. Yes. Enkya ngenda mu sauna. Enkya ngenda mu golobi. Ompulira. Nze gift eyange gyenkuwadde yakukansolinga flight yange mbadde ngenda Hawaii. Nensalawo ne cancelinga flight neŋŋamba kaninde surprise nemala okuyitawo. Sorry, baby girl. So that's only the gift that I gave it to you because I cancelled it. I have to repay more money to, to do it again. And now it's okay. One ambient, I have to do this. Yes. All along you've been planning this. You know, I was ready into Nabidavanga Kusta TV. Yeah, ngoli fani wavda. Hey, ono real fani or wedda. It is coming to myself. Hey, buli video jiraba. Buliemu. Tusoosezaayo engeri gye sitali muzzi wa misango kyogera ndi mugumu nkukakasizza leero nti toli kubanga omuntu akkiriza bizinesi e Uganda zigenda wera ssaawa 5 n'otusinkana
ate waliwo okubidde amasimu ne tutakwata nabadde nkuba mu netulindamu because obudde bubadde ne tukitegeera ne tugamba kati agenda kustoppinga ne tugamba tetugikwata tugume tugamba obadde ku booda kati bwe tutuusa ate nga yagamba agidde ku booda ate yavuga ng'alina okunoonya wa paakinga mangu ate alage nti tatumanyi kwegamba gwe tomanyi nebambi thank you and Rose bane oba twesabire kandiwenga there is nothing that is putting us apart kale kati nalina ekinaabaki tuli bantu kankubuulira olaba n'ebisolo ebitayogera naye katonda nga bwe tuba tumwesize there is no single moment that we knew that we would meet each other. But God's grace brought us together and there is no expectation of parting. Ate ki olumu ekyawula abantu sente n'abasajja sente basajja ebigambo enkwe amazima sijja googera nkola amakole g'emazima tebaganyumya mbunze ndi bwenti kati wuuno ali mu bikwogerera fe abadde batakumanyi tuli kumanya amazima go thruha tosobola kujja n'ogamba abantu nze nno gwe mulaba wano shifa nyamba nnyo njagaliza nnyo bati ebikolwa abyo abo b'okoledde be balyogera be batalyogera it's okay you're doing it for God anti shifa oyo omukyala yasangako ne stranger ku airport omuwala ng'agenda Dubai n'asalawo n'agamba nze nga tamumanyi tebeemanyi ne bafuuka ab'omukwano n'aggulirawo omuwala account omuwala mu mannya g'ono n'amuterekeranga sente ze zonna nga bwe yazimuweerezanga nga tebeemanyi tebeerabanga nako paka omuwala contract we yaggwako n'akomawo n'amukwasa akawunti ye n'agamba naye akawunti yo yino ne sente zinzo n'ebisitiso zino ze mbadde mbakingirako ndowooza kyekyo n'amukwasa ekisunzo yoyo omukyalo oyo gw'olabaawo naye n'owo omuntu akawunti sente nga tomumanyi tomulabanga nako wabula ky'omanyi nti no ssimu nenejasula nga tomanyiyo which is esimu omuntu akwata omuteerako 15 n'asula n'akalayini n'adduka toddamu namuwuliza so kati omuntu ow'amazima ng'oyo nze simanyi bwe ndi kusanga era lwessenze w'olinvaamu dijja n'entunda bye nina e Uganda byonna n'ekoma mu Amerika sirika Uganda akizeemu akyogeranga nze nagamba kale nkimanyi life doesn't end here. Anytime from now, of course, there will be a step ahead. Naye era amazzi gakulukutira gye gakulukutirako. Banga lye twakamala lyokka si bbanga ddene naye laba wentuuse laba wendi. Saagala kwewa saagala okwogera biki naye laba wendi. Kati okuba mwaka famani singa emyaka gye namala ne family singa we nakusisinkania singa kati ndiwa. Omezeza amalala. I know. Omanyi omuntu okulaga nti asiima kizaamu amaanyi. Naye webale kusiima olaba nze okuba amazima tegatandise bukulu gatandika dda naye era abamu tebakuwa value tebakuvaluinga ate amazima ago bagatwala for formality. Kati nsiimye nnyo webale kusiima ebyo ebitono byenkola neyanza chairman. Tubadde tuli awo ne zireeta chairman kafeero. Chairman tomuteeka na mu kamera. Alese security. Batwetedde abasirikale. Kiki? Ategedde atya? Like, So, Antros Bami neyanze gebambi. I'm so happy. Wanji? Ale kambaleka uyo babaletedde ne security ndowooza naye bambi nemeka bampulira njagala kabala kuba neegumya. Mama temusaza ku keeki ne balyako ne balyoka bagenda nakimala okukola ku keeki nabo okugiriisa era tugenda giriya. But we tubikola ku okay. It's too big. Naye baneyanziza. Sakola bwe nyambadde towanyambye kwesala buli obwasalawo. Kati nze ali mu buliri nina n'akatambaala ku mutwe. Ago oli mu kitanda.
ekintu kyoba naye nsuza entunula asumagira n'okusumagira ekyo kiteeteebwa kijjeewa nga kyabajjajja tokuza gweobanga nsuubira nagambye ngenda kulya abadde agenda sinkana client olabika okuze manye engoye ze zitandika obabuulira myaka gyamu madde nkimanyi twalaana madde nina client olabika okuze and plates tugenda sala keki yaffe aha omugole bimuweddeko wano eno kubanga omugole ali wano mumuyimbira happy birthday omugole bamuyimbira happy birthday chairman yenze yoyo chairman yenze sente baziwenze Banangi. Thank you so much, Banai and Rose. Banai webale. Nze mbadde sikirabangako kino. I had never experienced such. surprising Zibangayo naye not as big as this. There are no more surprises. Yeah. Hey. Tugenda sala keki yo. Kale katusiibula Aunt Rose bambi thank you so much. Webale tugumiikiriza. Webale nnyo weebalire ddala webale kutuukiriza bino ebintu si byangu. Banaye si nkuweerezeeko ku ddoola. Engeri gye tuba mu makubo anything can happen. Naffe bakirayant naffe oluusi tebaba bangu kuba tuusaawa tugumiikiriza tewatuwadde pressure ffeffe ka nituuka nga kitulumiriza nituga oba omukyala agamba ki oba alowooza ki oba bambi agamba shifa kati yanimba oba ayiseemu adduse kati byonna badde siso asulanga sikikoze oba ntya kubajjukira omuntu muba mwogera ku ssimu takulabangako kati just bw'osuula eyo trust yokka nti nkyagala lunaku lwa 25th n'otatuuka 25th ne kiyingira 26 already trust ebeera ekendedde enkya kiba tekikyalinga bw'okyagala we had already done the shopping kefusole enkya nga teri fresh biki byonna oven mugenda bugumya kituufu Hey, thank you, Banange. Akasawo nga kakunyumidde weste. Kabaga nga takateeka wansi. Ebirala nsobola naye kano. Baga yiyo. I've always seen these things. Ezitowa kakaddeko ssente. Ezitowa akazeeyika ssente. Naye wano ndaba leka ndabe wano ewazze ekituli wano. Isaac. Something leeta akamisinga wano ndabawo ekituli walina obbanga waliwo akamisinga. Kagudde kazeewo baga yes byonna buli pakiti bulungi munange byebyo tusonyiwa tulimba naye bannange baffe katonda tuli muddawo ebirimbo nkozi neeyisaani okusooka Ruth sina national ID Nekyo omusomuni saakulimbye negamba njagenda bweru funye ekirime ekyamangu sina national ID naye ekyo omusomuni byenagambye byabadde byebituufu noba okola Onna byulidde neeseka n'okuseka engambe zino eso obadde ku kayasi n'ogamba ha kano kaguddewo okugira time entuufu era nabadde nkyaginze ne laptop kukola mulimu gw'abakama bange ayongereko ekyebiri kofa ekyo kituyambye kati tusaleesale ejjaamu nga bwe tunoonya ekyebiri mukama yebale tuwanguza kuba tuwangudde tuwangudde gwe tumanyi bwe tuwulidde ng'oli twongera tulagirira ku ssaawa esembayo eyakusangidde naye era nange ngambe kanzira wali mu kifo ekiri open twalina kye bajja kukolera champion bet waliwo abayaayi babaawo
ate bakumanyi ffe tebatumanyi ayino nze mpulidde lwaki tetulinda paka mande naye neŋŋamba owulidde olwa mande nofa nti abanne obatigire ate kati nga ndaba ekintu kibaddemu omukyalo okusooka ate kati mwami neŋŋamba hawo n'agamba bagenda kunsalako obulago ati nze ntuuse nga sina national id kati nze atalina national id mbadde sirina nsonga lwaki ansisinkana abadde ali wakunsinkana mpaka mwaka gujja nga sisitimu eteredde kati nenteekayo ayina national id nga ye ayagala katabo awula weebale kuyiiya bannaye mulimu gwo si mwangu bannaye nakulaba waliwo lwe bakufutula emisinde bannaye omwami oyo yanyumira ate n'amaanaga nga mukamutabani bannaye amukoledde surprise bannange was so embarrassing mukamutabani by the way yali abeera US naye deni n'endala eyanyumira waliwo gye wagenda n'osinkana abatamiivu eri mu kyalo simanyi ludda wanga maama mutamiivu taata mutamiivu ab'okukyalo bonna batamiivu ne bakugirayo ejambiya awo tebanyongera bannange ayayay abakwata keeki ne bagikuba wansi katonda n'atuyamba ne bawuliriza ffe oluvannyuma okwagala buli omu n'omulimu gweza ogwo sikusobola eyo patient sigirina amiina naye nga bambi omugole waffe asanyuse bambi webale musiima webale mugamba bigambo ebyo ate its really hard okusanga abantu ababiri bonna nga balungi sometimes omu bw'aba omulungi omulala aba atekinga mune for granted mwebale tuzzaamu ssuubi naffe n'abalina issues with friendship nti munnange abatuufu gye bali abantu bangi nedda abatuufu gye bali ate omutuufu talina kubeera family member tabeera asobola okubeera family nze mugambye we are 10 5 girl 5 boy we are 10 naye I have none even including my mom newabeerawo omugambo wadde ne maama wange sisobola mu trusting kiki yes kubanga naye yeekubaana n'abaana be so I can't saba mukama abakuume nze kati wenkugamba nti I ended up like okukola ebintu eby'emyaka n'emyaka n'oddayo n'osanga zero yennyini bupya ng'obadde emyaka n'emyaka eyo ng'omaze emyaka omuntu atamanyi kyeyo oweereza anti abantu wano e Uganda bamanyi nti bw'otuuka ebweru mb'osanga omuti gw'essente nti bw'otuuka Amerika nti munnange Amerika ate tebalaba firimu wano eno nti ng'osanga omuti gw'essente ng'otandika kunoga those people bakola otusinga ffe tulimukko abanafu but those people buli time buli saawa ebaawo wano time sente time is money work is money kubanga kati ffe wano tetulina wano wogamba nti kankube kangende mu kibuga ogundi agenda kumusimba ngenda kuba oluseke simanyi mu luyita luseke wano teri bya ddiiru tewali bannaye waliwo abatajja kwagalayo lwakuba tebali luseke teri okeera either you work two job or one job if you want more money work two job eyo nti effort yo gy'oteekamu ogirabako esasulibwa naye ffe wano ojja kwesanga ng'abamu abakola ennyo ate be batafuna nnyo nga bali ku kaweweewo ate nga be bafuna ennyo ne wano abakola ennyo tebayina naye lwakuba sisitimu ya wano emalamu amaanyi kwe tukola naffe wano tukola abamu nno tukola more than one job naye ane nga wano abantu bamaliza bakolerera rent nakulya nakwebaka nga bakolerera tulo naye nga abakola ennyo weebali wano naye mmwe eyo obala buli ssaawa yo gy'otudde ku mulimo sente ozimanyi okitegeera baba bagamba nti buli hawa $25 oba 30 era okirabako nga kyekyo naye ffe wano kukola ofuna emirimu gy'ebiri n'ogamba kati ogumu gwakusasula bills zange rent biki gyaki ogwokubiri kusevinga n'okyapa olaba tulagira nnyo tetwagala fumbirwa tetwagala kola we have no time we work smart tewali budde ebyo ennyumba ogifuluma manda okomawo sande nga bw'ofulumye ozunga buzunzi weekdays ova ku guno odda ku guno ova ku guno odda ku guno n'oziweereza e Uganda n'okomawo ne bakulaga zero bannaye bakiganditeedde wadde akazi gakamu yekyawa nno n'okyawa okukola ne Uganda ne wakutamira ddala
nze okusisinkana olwesi namugamba nti nze Uganda mmaze nali ne bwe nasangawo nali ngenda kubutunda nkomewo abaana bange obwedde nali mbaleese mbalina wano nga sirina kye neetaaga ne ŋŋamba mu ddaana nsiibudde Uganda n'agamba tolugwamu maanyi ne ŋŋamba tekisoboka tolina ky'oŋŋamba naawe naye nali mukambwe ennyo naye nga mugumi n'agamba nti tegeera naye nja kukwata mpolampola ojja kuddengu ne nga tolina ky'oŋŋamba nga naye yennyini olaba yeegonza bye bimu ne ŋŋamba obanga baganda bange tebasobola kunkola ekyebankola who are you kati gonjagalako ki ne ŋŋamba nedda naye neewuunya omwana muwala oyo simanyi lwaki akaba ate Katonda byandibadde akuwa ebirungi ebisingayo byonna byoyayaanira Mukama n'agenda mu budde bwe. Amiina. God's timing is always the best. N'ekikumi n'olwataano n'olwaki bannange rest mba nina okugamba kuba ziba sizange. You are the best. You are the best. Nze kati nakkiriza nti mu nsi muno muliyo abantu ab'amazima bakyaliyo jasi okumufuna kyekizibu okwawula omutuufu n'omukyamu kyekizibu kyokka nga si yali awo nti oba yaalina nnyo wali omuntu ono ye mugagga tafaayo naye nga talina naye nga era n'akola amazima kyewuunyisa muna omutima guba mutima tulabyeko n'abayina naye ng'ate ne bwalaba ayina akatono nnyo ng'ate naye amunyiigira ng'oba amanyi nti munsi oba n'aba yekka oba omuntu omutima muneeguba mutima naye bambi Katonda yeebale basisinkaganya ye ate abongeremu ebirungi mu mmwe buli omu mwegase bulungi omanyize kyembirivinga mu friendship yonna birina okubaamu besides ekiboozi mulina okuba nga mwegasa nze sibeera na muntu atangasa mbu nzijuza space sikyabikola anti abo abali aida ajawulira ngaokuba essimu ze za bizinesi anyigoyo n'atweragirako naye omuntu alina ebyokukola amanya nti nina nashifa alina ebyokukola essimu ze zaakuba mubaamu ez'abantirooza ab'ebulaaya omukubira nagashifa ngenze ku shift kati atabitegeera jaga kati yoona era yeekubya amasimu we tuli tugamba kitegeera so tusonyiwa okuyingirira kati oba naawe obadde ogenda out obadde ogenda Hawaii nabadde ngenda Hawaii naye nakansolinze bambi ndabayo omugole bwasitamye wano naye n'asitama bannange yamukubidde dda dansi wakimanyi tayimu agirinze entuufu bambi kale switi wange munange tuyingiridde naawe obudde bwo wazuukusa saawa 11 eyo saawa 11 singa omanyiwe nasetinza alaamu ku saawa 8 nekaaba nenzukuka nenkebera ku ssimu nga toliko kifanga osiise neŋŋamba omanyi akyali bize nenzirawo neŋŋamba kati buli awa ngenda ku setinga ate negye tuva omuntu yatulimba olugendo nsumagira nze lwolaba era ngenda kudda mu kitanda neba omuntu bamanyi tulimba olugendo tugeze oli nagamba shifa jangu e Masaka takugamba nti ate Masaka okuva Masaka ovuga 2 hours from Masaka omuntu ayinza okugamba jangu erugazi ng'okuva erugazi ogenda kuyingira munda 2 hours nga binnya nga wali bulala okitegeera kati naawe gwogambye omugamba nkoma wano lugazi nga tomanyi ate along the way omugamba yongera okundaginaga ate kati oyingireko munda ogenda obuuza ab'okukyalo bagamba okyagendera ddala oluusi oba tewabaze mafuta gasikidde naye bannaye Katonda mulungi atusobozesezza tumusisinkanye teyagenze auto essimu azikutte okimanyi nti nabadde nkukemaakema nga njagala osigalawo kuba nabadde njagala ogende egundi yes bambi obudde we butuuse nga buyise agambye kale Shifa singa mwambuulidde nti munaakeerewa ne muwa ssente n'agendako wantu n'alya lanchi yadde alina kulya KFC bucket awo ne mpulira bubi nga mpulira tofaayo bucket yonna ngenda gira sigenda galwako ojja kufuna omubiri olemerera otambula gw'otalina okola ki omubiri nze nakugamba ne mala mbeera nga gwe mba sibuuza bantu wamanyira navaawo nagezze ndaba bulungi
kale nange naliko bwetyo nze bulese nemala nenkananga gwe sisobola nakubuuza walayi nange siddamu kubuuza sisobola kubuuza bantu fe tulwala nemubiri naye ddeka tokikkiriza nti wali osinga n'obunene kale mukwano katukusiibule wano tusaleke kale bambi kiba weebale nnyo weebalire ddala kale mukwano naffe tweyanze yongere hard working oyongere n'otusanyusa nze onyumira nnyo era tewali kyoteekayo ne sitakiraba ye mukwano nyabo mubeere bulungi unless ng'olinayo abalala bobaddeko otutumirako beba tebali ninawo balirwano amunaye abantu bange abankuuma omu ku boyo oyo kakubuuzeeko kandabe kankyuse wano kamera ababuuzeeko oba osembereko wano semberako wano mbuuzeeko oyo yasinga osasula wano gyebaleko nnyabo kale nnyabo naye gyebaleko kale muli mutyawo gye tuli wajja lumu n'obulawo tetwaddamu kulaba munnange nammwe temubeerawo nakumangawo emirundi n'emirundi naye nga temuliiwo tuyiriba ali atya lwese eyo noonya mumbuulire emize gy'akolaawo naye mwenna mumubikkirira ono ne wetunoonya tetugiraba naye nga muli mutyawo tuli bulungi we too we are proud of her bannange she does extraordinary that's good tusiimira ddala as me I'm not complaining amina nalina ensonga zange naye kati zaatereera amina kirungi tumwebaza amina olaba oshakifa nti n'apanisa nabo bamwegala so siri nzekka naye nga tuli bulungi tewali tabbu amina nnyabo weebale banne kino kyotukoze ffe tetukirabanga kabadde katono naye neŋŋamba nina okukakola era wakuba nti nabadde na uganda najja nabeerayo ye nabeerayo si myezi 6 yanyunyuta nnyo naye nandibadde nkola ekisingawa ebbanga namalayo lingi nnyo eyo myezi 6 ng'oli uganda ate nga nawano osasula eno obusipeninga ne uganda naye nga tweyanziza nnyo amina nnyabo mukama azzeewo amina mubeere bulungi oyo omuwala mumukuumire musigale nga mumukuuma abakuuma we mumukuuma wali omulala gwabuzaako tebaliwo ali munayite bebi oyo muwala wange ndisengawe oli senga hallo ayinze kimusala keeki ayagala keeki abo baagala keeki abo balya jank asobola obutalya mmere naye ng'akuumye keeki kati lino tugimuti kale mukwano bambi thank you so much mukama ku kale bambi nze kanzireyo neebake kati omutima guggumidde amina kaneebake oba nzukukameka nze mmanyi kale bye bwe bityo bwe bigenze speechless that's how I'm feeling now ojogerako kisurprise eno omanyi bwe kinyuma okusiima ng'ebigambo bino obiwulira ng'omuntu bulijjo ndababirabe ekituufu kiri nti ebintu bino bulijjo ndababirabe ng'obikiririzaamu oba ng'ogashifa munnange nga mbikiririzaamu naye ng'engeri gye kibadde kitatuukangako wange ng'era nga ninze one day nabo bakituukako ewange naye kasita kituuse anna katonda akunjagalire mukwano akuddizeewo akuwe ebisinga by'olowooza ku mutima gwo
sina bigambo nina bingi naye kati sina bingi. Yeah, I'm a person of much words when it comes to talking, but now I have less. Naye nga kiye kyabamanya nti osiimye. Kyalina omumanya nsiimye, nsiimidde ddala era Katonda mwegayirira. Mwegayirira ne mwegayirira atuyambe. Tusigale nga tuli kitole. Tusigale nga tuli bumu nga tewali mbeera yonna etwawula kubanga we namusangira of course yali mu mbeera nga muzibu okumatiza nti abantu abatuufu gye tuli, abantu b'emitima emirungi gye tuli. Naye Katonda yannyamba ne mutegeeza era n'akitegeera ate bambi through actions. Naye musiimanyira musiimira ddala nange. Katonda amudise. Kati okusinziira ku surprise eno like obadde okimanyi nti awulira bw'atyo gy'oli before mbadde sikimanyi mbadde nkimanyi nti anjagala era antegeera nga bw'onaaba n'omuntu omulala yenna naye nga simanyi nti kituuka ku eyo level ye gy'akitaddeko. Yes, okusinziira kati level n'ebitono bulijjo n'ateekamu ebikolwa ate ne Bayibuli abeegamba bali balabira ku bikolwa byabwe. Kati yes, mu bigambo bulijjo nkiraba naye ate mu bikolwa it has thrown more light of how she feels about me. N'okimanya nti kwegamba kyemuyinaye kisinga wembadde nkirowooleza. Kati nze byembadde bulijjo nkola nti oba ninawo nsigazaawo omutwalo nsigazaawo nga ndaba bya bulijjo biri nnomo nga simanyi nti birina positive impact gye biteeka ku bulamu bwange oba obubwe. Naye Katonda yeebale okutusisinkanya. Olina b'otumirako? Okusingira ddala era mutumirako mukyala Rosemary Muyama, yeebale nnyo yeebalire ddala kunjagala nakuntegeera. Nentumirako maama wange mukyala Nagawa Josephine, nentumirako taata wange Saalongo Sebagala Sami. Mbaagala nnyo baganda bange bonna, sijja menyayo n'omu erinnya naye mbaagala nnyo. Neyanze gena mmwe mwebale tuukiriza bubaka ne mutuuka siimye nnyo. So kati ku bantu abo like sigenda kukirireetinga ku ye yekka, but we've had so many cases ez'abantu b'ebweru naawe obiwuliddeko bye bayitamu. Kati mpeera obubaka abantu bano ba victims abayise mu buzibu ng'obwe bwayogeddeko. Kati omanyi nti abantu bangi baggwamu amaanyi okuinvestinga wano e Uganda. Njagala okugumya abantu kangeza abali ebweru n'abali mu ggwanga bennyini Uganda. Ensi yonna si mbi, ab'emitima emirungi gye tuli yadde tuli bazibu okulabika. Bangi abagamba nze siyinza kuteeka kikumi kyange Uganda, kanzikole nzirye nze ndi weeno ebweru, sikyayagala kumanya birala. Baddemu essuubi era bakole okunoonyereza okumala. Abantu abalungi tubeerayo, abantu abalungi tubeerayo, naye era it takes God's grace to locate you to that person. Omuntu olina okuba nga oli so prayerful, Katonda musabe mwegayirire mugambe ndaga omuntu omutuufu. Ne mukyala Rosemary yali tamanyi nti nze gye ndi, nange nga semanyi nnyo kale sijja balimba. Naye abantu benze nsinkana n'olwekyo sirinzekka omu ku bantu abalungi abalala gye bali. Era abaweddemu essuubi oba abaggwamu essuubi musooke musabe Katonda abalage, mukole n'okunoonyereza okumala. Katonda ajja mmala abalocating to the right people because we are there. Katusale keeki yaffe eno tubaleke ate mweyongereyo n'olunaku kuziti lwawedde dda. Nkozi mugambye mulutandise? Mugenda kuba muziki. Mugenda kuba muziki. Okay. Ate mumugobye? Senga. Jangu wamma musale keeke ne senga. Come and cut this side. Camera, right. Kale tusala keeke eno nga celebrating a friendship between Rose and Resty. N'abalala
kibeere ekyokulabirako mikwano bw'oba ng'olina mikwano gyo nga oba takinga for granted nga gwe munaye tokola mazima nga gwe oyagala nnyo ebyamangu oyagala byaleero nga totunuulira zimba friendship kino kibeere ekyokuyigirako era bangi mujja kugamba neffe gwe bakoledde ebyo ffe tulesi tebamukoledde ebyo ffe shiva tukola tutyo bifuna nga tonneegomba keeke tonneegomba birabo byonna byali musooka otunuulire story behind these two yasiga ensiga ennungi kati kye bayita okukungula so olunaku lwaleero ali mu kukungula nga takifoosinze wabula the other party yakyeyagalidde okikola n'alaba ng'ono ddala akigwana yensonga lwaki tuli wano nnaku olwaleero so genda kukwata knife tusale kyova olaba era omuteebeddewo abantu baba bamanyi abantu baabwe omuntu nti alina kubanga yeye okay so anti wanika akambe waggulu tubale 5 4 3 2 1 0 ngata mumuyimbidde Happy birthday, dearest. Hey mama, bayimbi benu nga bali bulala. Happy birthday, dearest. Happy birthday, dearest. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday, dearest. Okay. Yeah, 2 more years. Amen. 2 more joy. Amen. Have a good day. Amen. Thank you. N'abalala bangi bakoledde obulungi bongera omusiima n'okula omanyi ate kati agenda kweyongera agenda kisussa anti abantu bamala okulaga nti waliyo abalaba ogamba waayi kankole ebirungi waliyo abandaba nti ki kale katusale keeki yaffe eno. Thank you. Thank you. The birthday mate. I know. Hey, sharing. Oh my God. Ate era eno era egisigaza katusaleko wano kati nteka eri side ewali ebifaananyi Okola ki? nti ngenda leka eri side gy'osigaza ewali ebifaananyi kansaleko just wano this side katono osavingeko osigaze keeki yo and it can last for a week. And I have a fridge. It's okay. Baby, olinze keeke mami. Keeki mami. Mami keeki. Okay. Kale kasavinge. Ebyokuteeba tubigyemu mu sho. Ebyokuteeba biveemu mu sho. Kati musembere mikwano babasavinge. Baby. Tosose kulyako. Wamma omugole. Give me cake. Give me. Sokolekaawo. Kamusombo. No. That's Give me. I eat. Omugole wamma ebyokuteeba mu sho birekeraawo. Biveemu mu sho ebyokuteeba. Bateebe nga surprise gyeva. Bana cake. Yes. Bana musembere. Trinity. Tola. Musembere tulye ku cake. Cake. Bana cake. Acha camera. Thank you. Tola pieces bidi. Kapta maje mu camera. Bagamba basula munyonyo. Bankukubya omugongo. Waliwo abadde ayita ku mikolo. Waliwo abadde ayita ku mikolo. Oli mu kamera toolawo keeke oli. Tusanyusa okulaba omugenyi. Thank you. Thank you. Weyongere. Abaana baliyo abaliyo.
Thank you. Happy birthday. Only then we had knew what to do. I think people were waiting for me. Thank you, but don't ask me how many years. We're still looking good. Tebamulinze nakugivaako boda. Anyone adding herself? Tola, oh, yola. Go fast, you pig. Okay. Yola. This place is called Chirinya. Chirinya. Oh. Bwetyo leero tubadde Chirinya. We've celebrated Breast Day. Nga tumwebaza okubeera a good friend, and this surprise is from her best friend ali based in USA. Naffe tumwebaza we bali kuba mulungi. Abantu abalungi nga mmwe muba abalungi nga ffe tufuna emirimu. This community has only good people. Imwe abagamba mbu okuteeba mu surprise kuveemu. Mwabagamba okuteeba kuveemu. Kati since this community has only good people, lwaki bagamba mbu kuteeba? You're good. Eh? Bambi mwebale kwebererawo. Mwebale kweyagala. Bambi, thank you so much. Naffe tukwebaza, and today we are celebrating you. Mwebale kubeera muntu mulungi. Amina, namwe mwebale ku delivering service. Yes. Mwebale kutuukiriza mbasiimye nnyo mbasiimidde ddala. Mwebale kutuukiriza. Oyakatuuka mukwano jangu tuweeyo ebigambo byeri omugole. Abantu bali wano buli omu ayogedde ebigambo ebirungi ku Reste. Gwe wekka gwe abadde abulayo. Era odda batugende tulindeko zino ze ssaawa zo. Sembera wano ewali omugole. Anti this side. Happy birthday, Resty. Thank you. Resty Manyinga. It is okay. Sydney Bakati Ali part of us. We are part of us, she's part of us. She's a caring friend, she's a good person. Nagendako naye kiwa mirembe. Tekera ya mukazi musabi ate wa mutima mulungi bambi. Tera okusaaga nnyo naye nzija ne tunyumyamu ne tusaaga. She's free, she loves kids. Era always joke mugamba Reste wandibadde musomesa. Kubanga abaana abajja ne baddugaza wano, she tolerates them. Nange njagala nnyo ba babies naye kati there is a way she handles me. I'm a bit selective. Naye she welcomes everyone. So happy birthday, Reste. Thank you. Pray for God's favor, blessing. Amen. May He answer your heart's desire. Amen. Thank you so much. All right. Naffe tweyanziza leero okubeera part of your journey. Mu lugendo lwo luno. Neyanziza nange bulijjo nkulaba bulabi nga ne Hope Shifa Nakawombe. Nagakwata naye nga I had never had a glance on you. So leero tubadde ffenna. Naffe tuli so happy okucelebratinga leero. Lusinkana omuntu omulungi ne tumugatta ku show yaffe tukyebaliza Katonda. Tuleetera abantu abalala okulaba nti abalungi gye bali. Yes. Era omukyala namugamba abantu abalungi babaayo. Ate era through actions n'okimulaga. Mwebale kutuukiriza. Kale. Yabadde ampa deal yokola paperwork nino gikola. I'm giving you a task of looking for me clients. Kakati ate munango oyinza okwesanga ate naye oyinza okwesanga ng'akwetaaga ebyaddala. Era nzuno. Ate munenga tuzze mbyaddala akwetaaga gwerinda ajja kukubira. Wendi I'm just a call away kasata onkubira ssaawa 5 mba nezekiro. Nga leero zibadde tezinnawera. It was not yet era nakubye just to stop that. Era zibakuwera 5 oba webasi. Kubanga mba sigenda kukola era kyoba nabadde nkuba just to stop that person. Naye I'm still waiting for that order to work on that person, or else you should look for the client. Nonyeza client. Do you know giving someone time? Quite a good thing. Namuwadde obudde ate nobeera so humble. Mu nsonga eyo nze nsinga okwata obulungi abantu. Yes.
oyo Ruth ye ne Ruth naye nja mukolako nga system emaze otereera kuba samugambye nti nenda mukolako nanonyeza naawe erinnya katagambe Shifa and some people recognize my voice boyogeranga omutaga mboyogeranga Shifa I'm glad nalikyusiza nenonyawe erinnya mangu nenfuna Ruth ne Ruth nawe nina okukolera services zonna mukyala wani wa Victor Kamenyo nengamba neyita erinnya kinezijukira Ruth akoraje muka Kamenyo nengamba okay Ruth kati nengamba bambuze endala nja kugamba akoraje kuba muka Victor Kamenyo Ruth akoraje so that was the second name gye ndengenda okuwa nenga mukama yebale tusobozesanga mu birimbo byaffe ne bikwatayo ne kino kikutteyo otherwise katukusibule tukuleke mu celebrating ne banno snapping bulungi ebirabo byo wali ekifaananyi sisazeewo nga njagala keke esigale nge looking beautiful. But neighbor Bambi, thank you so much. They are more than neighbors. Yeah. Yes, they are more than neighbors. Sometimes abachala we basuka babiri mu kifo. Fire. Wana tewali mukulu, tewali muto, tewali mbwani. We are the same level. Wow. Yes. Mama walala. Omu ne basuka babiri. Kati gwe wemba nawe ngabala bavuddeyo nga tubatandikako. We are never that. Nze bonna olaba nga bali bonna nyumya nabo freely kyenyumiza ate n'olusumya n'oli. Bambi, that's amazing. Otherwise bananga batulaba mwe bali kubaako kansubire nti mu show yaffe eya leero muyina kye muyizeemu bino ebigambo nabagamba keke tujja zisala tukube dansi tunyumye emboozi but at least you pick something buli show gye tukola gw'atayigera mukwano toliyiga atalikyusa tolikyusa ataliwona mutima mubi toliwona atalikola ki naye nga ffe tukyabaweereza atukkiririzaamu please do atatukkiririzaamu tetukyennyonnyolako we are done twakomeeko ekyo Zoe achayagala keki. Zoe. Yeah. Checho. Choka china eat mami. But that is her. Oh, energy padde. Okeri yako. Wow. Choka agisanyukira ne tajiria. Kwata kali. Just excitement for that. Okay mikwano number za as usual ziri ku screen otsanga ku +256 782 101569 oba notsanga ku +256 702 56 21 57. Please continue being good ate namwe abalina abalungi mwongero tutuma oba ina obusobozi buli omu ku level ye togamba nti Shifa twalabye rest watu wamuwadde ekimuli kya million ate nze sijja kutuma buli wamu buli omu ku level you appreciate omuntu waja kitegeera nti kivudde ku mutima omutima gw'okikozeseza ajja gutegeera akusiime Bambi tweyanzizza we love you so much bye kale musule bulungi kale thank you so much for your time thank you for the delivery ani brother wa Ruth Nkyamubanja client ajina era yo yennyini enamba ye yo jamukubira Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa